Ebyaddala omuyimbi King Saha ali mu kwogeza abantu obwama okumenya munnanga ate record okujjuza munnanga ate kololo ng'obudde bukyali. Oh my god, byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako kw'ossa ate omuyimbi Spice Diana wuno munnange ate ali mu kakasa, so byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnange agabudde eside eno. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Munnange nno bwabadde bwe buti nga kololo yatandise dda okubeera nga abantu nga bagijjamu okujja munanga ate mu kivulu ky'omuyimbi King Saha. King Saha nga bogezaako okulaba akatambi ako abadde naye nga yatuuse dda mu kifo kino okugenda eri munanga ate abayimbi gye bambalira okubeera nga gy'agenda okubeera nga ava okubeera nga munanga ate omulabako ku stage. Muganda wange omusajja ono ayogeza munanga ate abantu obwama nga bwogezaako okulaba omusajja ono zibadde zikunuukiriza munanga ate essaawa awo nga emu. Naye nga njagala okutegeeza nga I swear ekifo kyonna nga kyabooze dda, ekifo kyonna nga kyabooze dda. Akatambi kano ke mbadde ndaba kadredinze nnyo munanga ate okwetoolola nga kali mu kulaga munanga ate view nga bwogezaako munanga ate ogiraba kw'ossa na bino. Naye mmwe kino tekibangawo, kino tekibangawo. Naye omanye ekiri wano ate waliwo n'abaasuzeewo, kino njagala mukijjukire. Nabagamba zinaagenda okuwera saawa 7 nga bakugamba nti bagaddewo. Show y'omuyimbi munanga ate King Saha efuuse munanga ate ensonga wali munanga ate ekololo. So bwe ntyo munanga ate bwenkoze era nga kankuggyewoko awo tujja kubeera nga tukuwa update yonna oba oli awo kasita obeera ng'osubscribinze. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Spice Diana munange nno kaakati nno oluyimba lwe olwa finally okulamu bukozi wali challenge. Final, California Budemu Final, come close, everybody down, come close, umutima tutakachuwali, akati, Tambulati, guys. Atano, Spice Atano, Mukole challenge. You wait to my next nice challenge tulimitwale etano kanayo tunonya wina nga weewangulira okulamu bukozi wali challenge nga weewangulira munnanga ate Mrs. Luzi munanga ate ataddemuko akasimbi era nga Spice Diana abadde munanga ate musanyufu nnyo okubeera nga mukyala Luzi ataddemu munanga ate akasimbi okubeera nga abagenda okukola challenge beewangulira munanga ate eshaiti eyo omuyimbi Spice Diana bw'atyo munanga ate bw'abadde akakasa obutasubwa munanga ate update yonna eri
nga celebrity wo nga Spice, making sure nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba.